Bigambo byange wa Nyondo Media. Bino bigambo byange si bya Nyondo Media. Waba presenter. Bigambo byange. Kochinga coach. Aliko side jagwa muzoganya. Sikirumamu. Kakati. Ne bwanezuula atajja funa ebirungi. Okubeera nga tagenda kubeera nti aboola. Kasubire coach message. Kijja kuba kinyonyi. Wajo nabiri alimu ekibooloobo. Sola tunagana kumala bibiri obanga kimu bwagazi bwa mupiira bwagazi bwa masaka bwagazi bwa mupiira kyokubiri bwagazi bwa masaka kyokusatu mwami wange omulungi ava masaka mama wange omulungi anzalira omwami ava masaka. Kabeda. Tukula msiza se oli ku Nyondo Media era nga twagala okumanya go otubuulire ekigenda maaso wano olwaleero kubanga ndaba muliro gwerere okutwaliza wamu twebaza nnyo Nyondo Media okubeera nga asobodde okubeerawo ku mukolo guno gw'omukwano otusamba omupiira ng'aba Uganda netufunawo ttiimu zaffe ez'enjawulo okubeera nga tukolawo kaggala kirungi nnyo okubeera nga emipiira gino girina gye gitwongerako bagitugatta okubeera nga abamu tumanyigana abadde batamanyi bannaabwe era twebaza nnyo Nyondo Media okubeera nga etwongerako kituufu kuba nange ndabye bangi bembadde simanyi wano webale nnyo olw'ensonga nti waliwo n'abasambi abamu betubadde tutamanyi ng'olwabyo babaleese mu kisaawe abamu ne tukomplaininga ne batugamba nti ate abo be bamu be bafe ne tugamba katukitekinge ize tusambe nabo bannayuganda bannaffe naye ate ekyewuunyisa nti ate abamu betubadde twagala ffe abamu okuyingiza ku saabu bo batugobezza naye tukitekinze ize olw'ensonga nti tulinawo kooki naye nga kooki alabika okuba alinako sayidi gy'abeera ayagala alimu oli musambi gwenga gwe essebo osambira ttiimu ki nsambira Katwe osambye essebo kakati muyinawo abasambi bulijjo bemugamba nti bemuwangaala nabo bemugamba nti abasambi bemugamba Katwe bulijjo beerwangadde nabo bebadde samba nabo ya katate nga waliwo abazze leero abebegaseko begasa olwaleero no si kyo kitukubiza naye nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga omupiira gubeera gwa mukwano ne wabeerawo abateekawo ekibeerabeera nti bo balina sayidi emu gye babeera bagwako ebyo byonna bibeera bikola ki bibeera bibaawo ne tukitekinga ize tebibeera tebyewuunyisa kuba ne bwe gibeera mipiira nga gyebungereza era byonna bikola ki bannanga bali ku Nyondo Media tuli live ku kisaawe mulaba abatuyitako emisinde temwewuunya bemulaba batusindika temwewuunya tuli wano wenyini ku gulawundi okyegedde olaba kamera nga yeekanzu totya owulidde akati mukutwaliza wamu waliwo abavunaanyizibwa kwani ayingira mu kisaawe kwani avaayo oba buli simu erina kooki owaayo era ekyo kyo kibeera kimanyikiddwa nti buli ttiimu ebeerako ne kooki waayo naye lwakubeera nti kati zino ttiimu zaffe ze tulina wano kabinenti yaazo si eri awo nti nnungi nnyo osobola okusanga ng'omusambi naye n'afuukanga kooki n'afuukanga kooki ne bagamba nti ono aveeyo ono tavaayo bwe kito bwe kiri
kakati tiimu zino tuzirabye nga ziri tiimu nnya zonna zina training session zaayo oba mutrainingira wamu nga abasambi okutwaliza awamu tutrainingira wamu naye bwebeera nga ggala yebaddewo tuba tusobola okwawukana ng'eyolwaleero buli omu n'amanya gy'alina okukola ki buli omu n'amanya gy'alina okugwa era bakooki babaawo bonna abatiimu za tiimu nnya kooki okutwaliza awamu sijja kwekubira kooki tulina omu yatweyininga tiimu zonna nga bwe ziriwo ezikubye eggala kubanga ekigendererwa mu ggala eno kye batugambye nti nno baagala okusipootinga abasambi abanakiikirira state ya Sharjah ng'ennaku z'omwezi 28 omwaka ogujja kaakati waliwo akakiiko akavunaanyizibwa ku kulonda era okutwaliza awamu kooki oyo gwe tulina era yalina okuvunaanyizibwa ku ekyo ekintu kyekyamazima era tetusuubirayo kugamba nti gundi lwaki tebamututte munaba bamativu nebinava mu kulonda byonna tubeera tubisuubira olw'ensonga emu oba bbiri fe abamu tusobola okuminsinga training ate nga ye kooki nga kooki abeerako ne gwagamba ono yagenda okusamba ono tagenda samba ate osobola era okujja n'obeerawo buli kadde ate era n'atakuwa muli mu mutima wabeera nga takusiimye nekisobola okubeerawo kisoboka naye era ye nga ye asobola okugamba nti noyo tajja samba kuba kati nze nga nze sijja kwekisa muzoganya kuba ye alina sayidi gyagwako nkyogera sikirumamu akyogera ng'otunudde mu kamera bannange kino si bigambo byange owa Nyondo Media bino bigambo byange si bya Nyondo Media oba bapurezenta bigambo byange kooki nga kooki aliko sayidi gyagwa muzoganya sikirumamu kakati naye bw'aneezuula atajja funa ebirungi okubeera nga tagenda kubeera nti aboola kijja kuba kinyuma alimu ekibooloboolo kuba byonna bikolebwa ku bulungi bwaki wulira kuba byonna bikolebwa nze Jose bannange abagamba kankubuulira ekyo kooki alimu ekibooloboolo aliko ne sayidi gyagwa kooki message agifunye kakati kambuuze tiimu zino tezirina kakiiko kogamba nti nno akagamba kalina kutuula wamu nga kooki si yekka yalina okugamba nti okutwaliza awamu akakiiko kagenda kubeerawo ekyo kijja kuba kirungi ate era akakiiko bwe kanaatuula ne kooki tugenda mubulira dayirekiti alekerawo okugamba nti aboola okitegeera si birungi naye kiba kirungi mu bulamu nobeera woba nekigamba nti kiro kyenjagala okwogera nokyogera olwa bulungi bwabasigadde yes kubanga si kirungi muntu sambi kubeera eri nga alina potential ekisinga ku y'omulala ate era abeera ku katebe niba noteekawo agenda okulemesa tiimu yo kuba kati wano tiimu ekyatulese wano kulondako baani abanakiikirira state namba kati gwe bw'oteekamu atasobola olw'obwagazi ng'omuntu kiba tekikola owulidde tweyanziza mukama wange oba katuufunye akatalekeka kukalekere bannayuganda obuvunaanyizibwa olw'obulungi akatalekeka ngenda sooka ntumire Nyondo Media yeebale nnyo omulimu ogwo ne madamu Geetu na bonna abatulaba ne lwakuba madamu Geetu mulinako kulash madamu Geetu yonna gy'oli muwala wa Shobi madamu Geetu yonna gy'oli awulidde Geetu nga Geetu awulidde buno obubaka bubwo yesootinge muwala wa Shobi owulidde bwe bakaba obutalekeka mukazi atayinza kusembayo tunula kokironi bweoba owuliriza ka message kano lekera awo okubeera nti waliwo abayinza okukunyiga ekikwawa nti oba bayinza okukuwa emizi weekubire
Kochiro ni kirekeraawo tuli bana Uganda oli muna Uganda bw'obanga omanyi nti omupiira ng'omupiira nti muzannyo ogwagala kikomye gw'omupiira gwaffe ffenna teweekubira tubeere nga ffenna tuli kimu kuba ffenna tuli ba friends. Nze waliwo kyali wange bamuganyi ye Kochiro ni ye kenyininyini ya muganyi mbu tagenda gusamba naye ng'ate ekikwewuunyisa nga ffe waliwo abasambi be batuleetedde bavudde Dubai ne bajja ne bagusamba babiri si basalija tukirese tukitekinze izene embeera gitaddewo era Kochiro ni ya muganyi ye kenyininyini si kwekubira nti oba musambi ebyange bikomyawo muganda yanzege oba katuufunye kyekyo tebadde ndowooza ffe nga Nyondo Media tebadde ndowooza ya musambi era omu ku ttiimu ya Shalujja Crane. Bwe twogerera olwaleero waliwo goolo enywedde era nga ttiimu ya Ndeeba erabika sooka olindeko ttiimu ya Ndeeba erabika ekosiidinze goolo era wetwogerera Ndeeba bamaze ogiteeka goolo mu katimba. Wetwogerera buno obudde Kisekka yeriidinze omupiira wetwogerera Kisekka eriidinze Ndeeba bannange munsonyiwe obaddani gole bukweku bannange agize bagala kuntwala misinde munsonyiwe nkiryalinga eya omupiira guli gole emukwemu owulidde Saawa yonna bannange Ndeeba they have survived by a mere whisker gole ebadde egenda mu katimba bannange omupiira gw'abasajja bannange Striker. Number one. Nyondo Media abasinga
katabu tukamenyamu woko maye Matsuchige. Sigareko. Baba ngaitogera moja. Moja ngaitogera. Ambula wote. Sasa ni mwana alikuja bana. Wewe Olambula oli samba. Samba mama. Jamwe mare. Kati ya mwemu wanyanya. Sawa. Angalau. Kocha baita mkutano. Boleh dah. Ini bangkulan pecah. Nego, bakulita. Striker. Number one. Makayoko. Emera biranti eyasaze yoteeka ebintu omutima Nyondo Media Nyondo Media abasinga Ada bina naye vera munyo.
alamutta watwere omuziro tu naye muganya mukubira akalango wallahi ngazi gya munyimbe naye luteekeyo geetu wallahi luteekeyo Bikisemuko egoro biri Masaka ate katogolemu bikisemu abagizi ba Masaka vibe nene Masaka nene vibe agukuriye nobita malengo sekula gagundi bambiregera gundi kipa Tukoledi banga byo unapole tezindumie unapokuwa tezindumie chalingu moe ne muchanga wali sinzengera zino basazi tegedde ne mungi sazi tegedde ndalika ne njagala tufuneyo njala njala ngole njala zekyasa kubanga nakwemera kono ngaba sindika bikinyonga kama lazanga basa yangamba kone njanga zokola nyo koze njala zaina banda bilawa ndeze mali nga soko sindikire video anage yenda kwa sikyali bani abali mukulidinga bani abali mukulidinga Masaka Masaka Yiba naye muki na Kenya wama alanga newunyiza nze nebona atera okujja n'abakoki agakatonda mukazi alyasani yali agamba njagala byakobi
Mama mna Uganda. Banji. Abisima kodde. Oyagala. Atukana muguli kila second half eh. Omukazi wayimirira ku mupiira era ayimirira nga musambi omulaba akamutegeera ate agwewulira. Omuyanganya okumukwata naye amusikire ddala. Timalwana netwaliwa omulengerako basebe mukakane refu kyasaze kiba kyekyo mukakane refu kyasaze kiba kyekyo
mukune empisa basebo ne banyawo mukune empisa ekikonde mu mupiira nobedese agamba yasambwa nobody say agamba yasambwa bagala yimiriza mu alina mwetongera okuba updatinga ku buli ekigenda maaso wano olwaleero era ndowooza ng'amasanyu go ogalaba nti go mangi bannamasaka bannabuddu bo mu balaba bawongera bakakasa ati nno bawangudde era nga sinatuuka ku buddu Masaka ekoze etya kankujjukize wawo gye tuvudde okutuuka wano olwaleero era twongera beebaza okubeera naffe okuva gye twavudde paka kati we tuli wano essaawa zino nsooka kukujjukiza nti nno katono nnyo twatandikidde ku gemu wano yasoose wakati wa Katwe ne Ndeeba ate nga nayo yaggweredde mu maliri aga goals 2-2 ne tuzzaako gemu wakati wa Kisekka ne Masaka nayo yaggweredde mu maliri aga goals 2-2 bwe tutyo tetwakomyawo ne tugenda mu maaci ey'okusatu owulidde era paka kweno maaci esembyeyo eya Masaka ekubye Katwe egoals zibadde 2-1 okitegeera era we tuli wano bannamasaka amasanyu ndowooza mugalaba basanyufu bazibu olw'obuwanguzi bwabwe obw'okuba Katwe egoals 2-1 era ndowooza abawagizi bo mubalaba basanyufu bazibu tetukyalina kye tubagamba owulidde bannamasaka beefuza ekisaawe naye nga tuli basanyufu nnyo olw'okubeera nammwe okuva eri gye twatandikidde paka kati we tuli olwaleero ekigendera ekikulu ekibadde mu eno ggala kibadde kyakusipotinga abasambi mu ttiimu zino nnya tubadde tusipotinga abasambi abanakiikirira Sharjah State nga nnaku z'omwezi 28 January 2024 mu Intercontinental wasokolo olunaku line up lwegenda okuba nti eri fine sportingibwa ate basigalo okubanga bajja nga bakola zi trainings saida ti olunaku luli lugenda okutuuka nga tiimu eri clear and steady naye ng'ekisinga obukulu mu byonna basponsors bonna tubasaba ababe nti batwegattako era tubakoowoola njagala okutwala omukisa guno okuba nti mpita ku mpewo zino eza Nyondo Media okubakoowola basponsors baffe mwenna mujje tiimu yaffe ererede mujje mugisponsoringe ate era n'okuba nti mutukwatirako ku nteekateeka eno eya Inter-Emirates kuba Sharjah yeetegese ffe bategesi aba Inter-Emirates eno so tubakoowoola mujje mube nti mutugattako ku nteekateeka eno. Nkulamusizaako ssebo. Nange nkulamusizaako ssebo. Ssebo. Amanya n'eddoboozi Nyazi Rashid omuzira Mbogo. Musajja ow'Embogo. Kati mukama wange obadde musaale nnyo mweno ggala egenze mu maaso olwaleero ku stage kwe tuli eno. Kaakati tusaba otubriefingemu nga tumaliriza. Ffe ng'aba Nyondo Media abagoberezi baffe abafollowinga Nyondo Media baagala kumanya kiki kyolaba ekyongeddwako twafaali kiri omulala bimwongeddeko. Okusooka nja kwebaza Nyondo Media nti yeebala omulimu gwakola gw'amaanyi tumulaba buli wamu waali ate yeebala nnyo okubeererawo community kubanga buli ekibwa community akiteekayo ekyo neyo nsonga nkulu era ayongera ettaffaali ddene ku community. Ekirala kyenja okugamba nti Sharjah emabegakawo emipiira gibadde gisambibwa naye ng'abantu baba batono naye kino twakireeta okukomyawo vibe ya community okubeerawo nti tubeere bumu ate nga tussa kimu nti ekizibu ekigudde ku mulala kiba kigudde ku mulala bwe tukuŋŋaana bwe tuti tumanyagana ne tumanya nti gundi asula ku kizimbe bwe kiti gundi akola bw'ati ne tusobola okumanyagana. Omupiira guno
kyamakulu nnyo eri community zonna nti gulina kyegwongera ku community guleeta abantu ate guleeta obumu mu bantu n'empisa kyekirungi ekiri mu mupiira era kyo kituufu twandabye abantu bangi olwaleero ne bembadde sisuubira wano abantu waddewo namungi w'omuntu ye era tujja beebaza nnyo Sharija community abawagizi wamu ne ttiimu ne basponsors nti beebale nnyo okulaga mutima ogwo ogw'e Sharija Dubai emabegako ebadde ekitusingako naye kati Sharija vibe weeri era mbasaba nti vibe eyo tusigale nga tugikuumye tusigale nga tuli bumu Uganda tetulina emikwano gyaffe gye gino gye tuli nakyo ku kyeyo kubanga ekizibu ekisooka okubeerako ab'ekyo bye basooka okimanya so nsaba nnyo abantu tubeere bumu tugyewo enkaayana zonna tugyewo ebyokwewalana tubeere omuntu omu kubanga enkya tomanya agenda kuyamba ne luli tomanya agenda kuyamba kakati gale ekomye wano oba ekyeyongerayo gale olw'obudde twabuukinga essaawa 4 naye essaawa 4 ziganye tumala ate nga waliwo ababuukinze ne tusalawo nti omupiira abantu badde Friday tusobole okumalayo tusambe ne final tugabe ebirabo buli kimu era omupiira nsaba nnyo Nyondo Media ennaku zino abeere ng'ateekayo akalangaako nti gala tewedde erina kuggwa ku Friday abantu basobole okudda abantu batangaze okuliwo abatategedde nti oba gala ewedde bebeekoze gala tewedde kubanga buli ttiimu ebadde ekyabuzaayo omupiira then ate tugende ku final so tebiwedde etegeeza ku lwokutaano olujja tuli wano olwokutaano olujja era tuli wano nga ffe aba community we tuli era bannaye mbasaba mubeere bumu Nyondo Media tukwagala nnyo ebikusobako naffe bitusobako ng'abantu naye sigala ng'opushinga kubanga akatono nnyo batugambye ekigendererwa ekiri mu gala eno baagala kufunayo ttiimu emu nga 28 we wali ekinyusaawo baagala kufunayo ttiimu emu kalasu ekyo kiikirira kaakati kyembadde nerabidde bagamba Sharija yegenda otegeka Inter-Emirates z'omwaka ogujja mu January nga 28 era tournament eno gye tusamba oba gala eno bakochi babaddewo emabbali nga balaba abasambi banaasambisa ku lunaku luli basportinga banaasambira Sharija Cranes ku lunaku luli era kocha abaddewo ng'awandiika era we tunaagenda otuukira ku lunaku luli tujja kuba tulabye ettiimu yaffe ennungi kubeera wano we training era wennyini inshallah biidhini rahman inshallah mukama wange akatale kakagamba akasemba eri bannayuganda bonna abakulaba ku Nyondo Media abannayuganda mwenna abandaba ku Nyondo Media tweyagale nnyo ng'abannayuganda ng'amawanga amalala bwe gali tukole nnyo n'amaanyi tukyuse eggwanga Uganda ate temwerabira nti emirembe giri waffe naye lwakuba tulina okukyusaamu naye buli kookola kasevinge kubanga amaanyi tugalagirako wano tetulaga amaanyi naye tubeere bumu kyekisinga obukulu obumu kyekisinga obukulu munnayuganda yenna ali ku ddungu sijja kwerabira ntumidde nnyo abaana ba National Unity Platform n'aba People Power mu bbondoobono ly'abaabo sijja kwerabira sebonze omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ze spokesperson mu UAE era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abatumidde abaagala nnyo Joel Ssenyonyi gwe bawadde obwa leader of opposition olwaleero abulidde tumwagaliza mirembe mirungi mu ofiisi ye amiina tweyanziza ssebo mwenna abali ku Nyondo Media abafaani baffe mwenna abali ku social media zaffe musobola okutufuna buli ekibadde wano olunaku olwaleero ku social media handles za Nyondo Media zonna TikTok, YouTube, Instagram, byonna Facebook byonna era tweyanziza bwenna betwatandise nabo paka olwaleero bless muna gye muli tuli wano tuli ku ddungu ffenna tukwata bendera ya Uganda kituufu tulinamu embeereza ebyobufuzi ebyenjawulo we can agree to disagree nawe ensonga webanga ya munnayuganda yakwekulaakulanya tubeera muntu omu osobola okuwagira NUP osobola okuwagira NRM osobola okuwagira DP osobola okuwagira Katumba Oye naye kyetwagala kati twagala kubeera nti munnayuganda abeera happy wano n'ewaka tetwagala munnayuganda yenna nga waliwo obukulembeze bwaffe owangali wano ku ddungu odde Uganda nga wejjusa nti kale nakola nga kasente kange naye kati sina kyennina puroguramu esingako awo tujja kuba tuzibategeeza ndowooza tujja kwongera okukyalirako Nyondo Media mwebale nnyo kyamaani tweyanziza obubaka obwo mukama assalamu alaikum 8 January Inter-Emirates Sharija ate ekikubo kirina okusigala mu Sharija bannange olw'ebbugumu ery'amaanyi erigenda mu maaso wano olwaleero mu ggala tulina abawagizi bali ku foomu n'okusinga abasambe abamu era tulinawo omu ne ku basaponsa okubakakasa nti nno ekintu ky'amaanyi ddala madamu
soko otubuulira oli ku Nyondo Media soko otubuulira oli waawo ndiwe Masaka yesebo Masaka nga mutabuse Masaka je nava te bana okoze mu bitwanga weno oli ku bunkeke manyi ga timu taka sente olaba nenga mukakasa Masaka muno atwale ekikopo of course ekyawo musalwera maja kitegeera bangambye nti nno oli musaale nnyo eno tournament naddala mu basaponsa tadde muhe kyekyakuviiriddeko okugamba nti nno nze okukakasa nti n'ekitono kyennyina nteeka akasente mu ttiimu y'e Masaka bingi sola tumenya n'ebimala nga bibiri oba bibiri oba nga kimu bwagazi bwa mupiira bwagazi bwa Masaka bwagazi bwa mupiira kyokubiri bwagazi bwa Masaka kyokusatu mwami wange omulungi ava Masaka mama wange omulungi anzalira omwami ava Masaka tebikoma egamba bingi tulinawo n'omulala kugambye abawagizi bangi era twongera okwebaza omukyalo ono gy'omu ku basaponsa abatadde ensimbi omusimbi ogutokomoka mu ttiimu y'e Masaka era ndowooza ke kapiira kanjako ke basamba kuba basamba bakimanyi nti nno balina sapooti ey'amaanyi. Masaka tezanyo bisofa tukyabakulembedde goro 2 kwemu Masaka ezanya na Kiseka ate tukyabongera endala Madam soko otubuulire oli waawo ate nze ndi tiimu Masaka n'oli wa Masaka tiimu Masaka amanyimiridde mbe Masaka wokka mbadde ndi mulwadde munene fulidde nti Masaka egenda akatuuyo nkulaba ondaba akatuuyo abantu b'e Masaka mulina amaanyi nkugambye nkakasiza mwasala tiimu Masaka mwasala twagala goolo tuze kuwagira nze tumazeeko mwagala kuwangula kwokka ekikopo kidda mu b'e Masaka nkugambye kidda mu b'e Masaka naye nga ndowooza abagobezi ba Nyondo Media mwongera okulaba nti nno omupiira gukyukidde ddala n'olaba abakazi batuuse ekiseera nabo nga beenyigira mu mizannyo ng'ogw'omupiira nazzi kuno nga bagamba nti abasajja bokka be beenyigira mu muzannyo gw'omupiira omukyala wuuno ayimiridde atuuse ne ku seeri kwata ssente n'ateeka mu ttiimu y'omupiira so kyongera okulaga enkulaakulana egenda mu maaso mu mupiira n'okutwaliza wamu mu bantu bonna era akutte fulaga ya Uganda n'eya Masaka Buddu yonna mu UAE mukyala ayimiridde asobodde n'okugamba nti nno nkwata nusu ye gyamenyekedde n'agiteeka mu ttiimu y'e Masaka kyogera okulaga obuwagazi obuli mu kintu kino ate olaba ataddemu kati olwo ng'ennaku z'omwezi 28 mami weebale mukwano weebale omutima ogwo bakasitoma bammwe eggwanga lyammwe essaza lyammwe disitulikiti yammwe bayizo Masaka yafuuka na site tugenda kukola ensi Masaka tobagiwulira weebala omutima ogwo tusaba Katonda ayongere okukugabirira akwongere amaanyi olw'omutima guno gw'otulaze tokomye gwakuteekamu akoze n'ogw'okuwagira nayongera okutulaga nti nno mukyala ayimiridde era tukubiriza abannayuganda mwina abali eyo naddala bali wano mu UAE ng'ennaku z'omwezi 28 tetulekerera bannayuganda bannaffe Inter-Emirates kunga abantu akatalekeka bananga akatalekeka mujja tuwagire ttiimu yaffe mujja tuwagire ensi yaffe nebanga nsi yaffe naffe abannayuganda tumanyike nti gye tuli eno kituufu balekere okugamba mbu abaana abali eyo nakadaama ne basekadaama ne bakadaama basekadaama abamu ebyalinga byadda abakyala kati tukola balage nti nno ekintu kyongedde okukyukira okusinziira ebaali bakimanyi baali bamanyidde nti nno twajja eno bakadaama kudda kubeera mu biyumba bizinesi gyeziri eno tusuubula abakyala nabo kati bayiga okusuubula tukuba akatale ebintu ku kago mulowooza togamba kati zyatadde mu ttiimu yazijja mu kiyumba ze natadde mu ttiimu beebale kumpagirako ndi mukyala bayidaye kankayiseewo kayiseewo kampani yange bagiyita just and Ricky tours and travel tukola tiketi tunula mu kamera okunge bakasitoma bannayuganda
Nina nga abannayuganda mwenna mwe abantadde guno omutindo balina okuddiza ku bantu bange bwe sitabaddiza mba mulya z'amaanyi emyaka 2 mwebale kumpagira mwebale kuwagira kampani yange ya Just and Ricky Tours and Travel anjagala esimu yange eri 0521 452511 ya kale mukwano anjagala yenna ayagala tiketi ayegende waka edeve waka okujja wano ayagala visa freelancer visa visa change abasuubuzi banange abawaseka abekatwe ab'omundeeba abe Masaka muje mumpagire nange mbaddizeeko ati ndi musanyufu mbaddizaako olw'ensonga nti babuulire ku social media musente basobola okwanguyirwa manyaki byonna Benta Justin 256@gmail.com TikTok Benta Justin 256 WhatsApp Benta Justin emwe yekolako abagizi afa Nyondo Media ndozo mchala mumuulidde services zonna zalina olimu kali wali nogamba tojja kudda byonna mbimala tobere waka nogamba ate ngenda tuuka ntye Dubai ndije wa visa ndije wa tiketi tukirira ejja kuba mboozi ndala inbox me teyanziza mukwano webale kwagala mupiira kwagala ggwanga lyo kwagala saza lyo kwagala site ye ya Masaka owulidde kwerabe kubeera mukyala mukozi wena okutebendera y'abakyala bonna okutebendera y'abakyala mu UAE kugambye oli mukyala w'amaanyi ze nakidde dda era abasajja bangi kati bali mabegawo era mbakunga ne mu internet banange mujje tuwagire omupiira yateeke mu ssente naddala ng'ennaku z'omwezi 28 ekigendero eky'amaanyi weekiri buli kinoomu yenna gyali mujje tuwagire ttiimu yaffe mujje tuwagire ensi yaffe naffe tubeere ku maapu kale mukwano tweyanziza Munnamasaka nze ndi wano okubalabula nti tuli wano tunyumirwa omupiira Masaka tulaba tiimu Masaka twasala lwera oli mukakafu nti Masaka inatwala ekikopo bulungi nnyo okakasi tugenda tutwala mwatwala ekikopo bulungi nnyo ate ffe wetuli faba Nyondo Media twewaddeyo okuweereza buli munnayuganda buli muwagizi wa Nyondo Media buli follower ekigenda mu maaso bannange mundaba kasikini wabula bannange Nyondo Media ndi bulala muwagire Nyondo Media ku kizigo kadama ng'olyeyo mu kiyumba nze ndi mu kiyumba naye ebizigo bya Nyondo Media bintuukako tukola ne service wonna weyagala tukuleetera ba Nyondo Media buli state yonna tugituuka kazongazi oli mu ne Uganda bonna ffe tutuuka ndoza mundaba kasikini Nyondo Media wena olinga kyakulya bannange Nyondo Media webale mukwano tusiima ndowooza owulira bafaani bafaani bawulidde bonge basiima ekyokola ate mukwano naffe tusiima bonna abawagizi ba Nyondo Media abasalawo ne mutugobera ku social media handles zaffe TikTok, Instagram, Twitter, Facebook byonna YouTube byonna kwetuli era buli ekigenda mbaaso wano olwaleero tujja kibatuusaako naye nga twogera omupiira gwo gukyali goals 2-1 ng'era Masaka eri mu liidi Madam akatalekeka akatalekeka nze bannaye mbagamba ng'oli eyo jangu tuwagire omupiira ng'oyagala okukola sikini yo wagira Nyondo Media ekizigo kikola bulungi nze nali bubi nnyo nga nnyina embalabe nga ndabika bubi naye kati mundabe tondaba kasikini sinyirira akanama mpuli ajagala kukasaba naye ndi ku media tujja kale mukwano tweyanziza tweyanziza mukwano kale mukwano beera bulungi wetwogerera Masaka yesamba yeri mu kala eya green Kiseka yeri mu byeru era omupiira wetwogerera gukyali goals 2-1 era wetwogerera
Masaka yekulembedde omupiira. Masaka bugenze bugenzi wabweru twongere bategeeza ekigenderera mupiira gwa leero bannange omupiira guzzemu embiranye wetwogerera ali guno omupiira gulimu omuliro lefali ataasize embeera bonna balefali abasambi abayise baisoko ayogereko nabo alabe ekigenda mu maaso lefali abakakanyiza mu nkola ey'okwogerako nabo guno mupiira tetwagalamu mbeera yonna naye nkugambye abasambi omuliro mungi wetwogerera Masaka ekulembedde omupiira egoals 2-1 omupiira gufuse gwambiranye nnyo kyongera okulaga ebbugumu eriri mu ggala eno olwaleero naye nga mu ttiimu zonna ezisamba olwaleero twagala ebbalaga ekigendererwa ekiri mu tonamenti eno ggala eno twagala ttiimu emu enakiikirira state ya Sharjah ng'enaku z'omwezi 25 mu Inter-Emirates era Sharjah yennyini Saawa Equalizer wetwogerera abasajja bakiseka bagasa omupiira wetwogerera omupiira goals 2-2 wetwogerera omupiira guli goals 2-2 bannange omupiira nga gulimu ebbugumu lino 2-2 naye nga kikulaga Kiseka amaanyi geeyongeddemu oluvannyuma lwa first half omupiira Kiseka eri mu guva mabega era etwogerera bagugasse nga bayitamu free kick omusaawe mwana agisaze bulungi paka mu katimba era kyogera okuwa obuzibu betugenda okusanga abali ku komiti bwe bagenda okusanga okusunsulamu ttiimu enakiikirira Sharjah State kuba ttiimu zonna za kabi ttiimu zonna ziri ku fomu kijja kubeera ddala obuzibu abasipotinga abasambi kuba ttiimu zonna tukyabuliddwako okugamba nti ono ttiimu zonna zisambiramu zisamba bulungi ate zisamba ekintu ekiriyo twandeba ku free kick wano ne yellow card wano abagizi basanyufu nnyo nyongera bajjukiza nti tuli ku Nyondo Media yonna gye muli tuli basanyufu nnyo okubatuusaako ekigenda mu maaso wano olwaleero nyongera bajjukiza nti tuli ku Nyondo Media TikTok, Instagram, Facebook, YouTube byonna twagala okubatuusaako ekigenda mu maaso wano olwaleero saagala osobola yadde eddakiika n'emu saagala osobola yadde eddakiika n'emu saagala osobola yadde sekendi n'emu buli kimu tugenda kikutuusaako okuva ku ntandiko paka gye kiggweera ffe we tuli okutuusaako buli ekigenda mu maaso olwaleero paka kwatwala ekikopo mukama wange atufune olunaku otuwulye details entuufu zonna ezikwatagana ku pulogulaamu eyo akatalekeka mbadde ngamba nti munnayuganda mwenna gye muli tuli wano tuli ku ddungu ffenna tukwata bendera ya Uganda tulinamu embeera ez'ebyobufuzi ebyenjawulo we can agree to disagree nawe ensonga webanga ya munnayuganda yakwekulaakulanya tubeera muntu omu osobola okuwagira NUP osobola okuwagira NRM osobola okuwagira DP osobola okuwagira Katumba Oye naye kyetwagala kati twagala kubeera nti munnayuganda abeera happy wano n'ewaka tetwagala munnayuganda yenna nga waliwo obukulembeze bwaffe owangali wano ku ddungu odde Uganda nga wejjusa nti kale nakola nga kasente kange naye kati sina kyennina puroguramu esingako awo tujja kuba tuzibategeeza ndowooza tujja kwongera okukyalirako Nyondo Media mwebale nnyo kyamaani tweyanziza obubaka obwo mukama assalamu alaikum 8 January Inter-Emirates Sharjah ate ekikubo kirina okusigala mu Sharjah Nyondo Media
Weebale nnyo kunkyaza ku mukutu guno gaggadde. Amanya nze Lubega Kenneth nga nkola nga secretary ku kakiiko akashalija community. Akakiiko kana akashalija community ke kakulira enteekateeka ez'omupiira ogw'Abannayuganda ogusambibwa wano mu kishalija Emirates. So ku kakiiko okwo ndiko nga secretary era olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 tubadde mu nteekateeka ez'okukumaakuma abazanyi baffe wamu ne community yenna nga tugijjukiza ku nteekateeka ze tugenda okubeera nazo ng'ennaku z'omwezi 28 January. So mu nteekateeka za leero tukyazizza wano teams ezizze okuba nti zeetaba mu gye tuyise gala etandise olwaleero naye ng'egenda kuggwa Friday eddako, era teams ze tubadde nazo kubaddeko Katwe, kubaddeko Masaka, kubaddeko Kiseka ne kubeerako n'Endeeba. Teams ezo zonna zisambye omupiira gubadde mulungi naye nga ekikulu mu byonna kubadde kunoonya baani abagenda okutukiikirira nga Shalija community ku nteekateeka ezanga 28 Inter-Emirates lwegenda okubeerawo. Inter-Emirates eyo mupiira oguteekebwateekebwa AUU lwe lukiiko olukulira Bannayuganda bano bonna, era nga omupiira ogwo ekigendererwa kyagwo kyakukumaakuma Bannayuganda bonna gye bawangalira ano mu UAE. So teams eziva mu Emirates ez'enjawulo 8 ezikola UAE okuli Sharjah, Dubai, Alain, Fujairah n'endala ziba zesisinkana ku lunaku olumu olwoteekeddwa olwaleero lwa 28 okuba nti ate bafunamu omuwanguzi atwala ekikopo eky'olunaku olwo oluba luteekeddwa. So just tukowoola bonna abawagizi okuba nti basigala nga bali bumu ne community. Uwedde. Baranga tubagala kamera nabo mwagali omwo.
mukulu waki baddayo neba baddayo okusamba abaye kisendongo bane bigenda okundi yula Ahora get in the camera and come on this in the camera and this. Ahora get in the camera and come on this in the camera and this.